Open Media. Nzerehima Nalubowa omukyalo oyo nali mumanyi ti mukazi munnaye mukazi mukulu kuba ina abaana nga bakulu naye omukyala tajja natandika okukola empisa ezitali nnungi ze tutasobola kukola butuufu. Bamaama bange baali abakyala babiri, taata wange yawasa abakyala babiri naye bonna taata yasooka okufa naye sikirabangako kino n'otuuka okuleeta omusajja enju y'omusajja n'otandika n'okudigida naye mu mmotoka omulaga nti oba oli tasobola kugula mmotoka oba kiki tetutamanya nako. Naye nze nkubiriza abakyala abakyalimu abasaizi y'abakalo bannange mubeeremu muwe abasajja ekitiibwa, mumanye nti abasajja ye musajja. Oleke kukola ebintu ng'ebyo, mulekere akola ebintu ng'ebyo. Natuuka waliwo lwe twatuuka ne tumubuulirira omukulu oyo Kasozi yatutumayo butumi. Omukazi yanvuma ebigambo, yanjogerera ebigambo. Njagala kubategeeza tewali kintu kiruma ng'okufaanana ekyo mu bulamu bw'ensi eno. Ate kyenazuula mu myaka gino gye ndimu 6 gye naakamaze mu nsi muno, ngenza okutegeera ddala nti omusajja ayingira mu maka g'omuntu akirako omusota enswera obukambwe n'okutatta. Naye twebaza Katonda nti muganda Kasozi akyali ki? Owuliriza emboozi eyo yonna kiba kitegeeza omulambo gw'omuntu gubadde weeguli. Naye ekisa kya Katonda nakkiriza abantu ne tuba muganda wange Kasozi ne famire ne baba nti bakyali balamu. Ndi omu ku bantu abazze bayingira mu nsonga z'abantu bano si mulundi gumu, si mirundi 2, si mirundi 3. Nzijukira waliwo olunaku olumu lwe najjula katanve mu maka gange ne bakene muganda wange Kasozi. Olw'ebizibu byamutuukako. Abaana abali wano bw'oba totuukibwangako ekizibu ekifaanana bwe kiti, oyinza okuba gudigudde n'osambira amabega ng'ejjanzi era n'obuukira waggulu ng'akanyonyi olw'okuba nga tekikutuukangako. Naye bwe kiriba nga kikutuuseko olitegeera nti kiruma. Abaami abali wano abampuliriza, Ebbayibuli egamba buli lw'oyasonyiwa omumwa okukwana muka musajja tentaana yetandika okwasa mu kumira. Entaana yeteekateeka okumira kubanga teri musajja yenna akwana muka musajja abaamu amagezi. Wabaddengawo omusajja yanjooga n'ayingira mu maka gange gola ne gafa ne gasaanawo n'emali yange nesaanawo n'abaddenga wali mu maaso gange najja n'atandika okuweweeta mukazi we. Sijja kuweweeta n'omukyala naye ng'aweweeta mukazi we bw'ati mu maaso gange. Naye nga Katonda lwalituula ku Namulondo n'asala ogw'ensonga lw'olimanya. Kubanga waliwo ekikola bw'atyo Katonda n'aŋŋamba nti sabe mala wiiki 2 ng'osaba. Ne nsabanga ku makya n'olweggulo nga mpaaba mu kkooti ya Katonda agenda okulaba nga ndoota nga mufumbisa ekiso. Bagenda mukebera ng'alwadde hepatitis B nga omutima gwonna ekibumba kyonna nga kivuuzi. Oyo naye mugamba nti Katonda lwalituula ku Namulondo okusala ogw'ensonga olikitegeera. Era nsigadde mpaaba omusango mu kkooti ya Katonda buli lunaku. Abakyala abali wano n'abaami abali wano abazenyera mu maka g'abantu naye Katonda ali kusalira omusango olifa ng'oweewuuzise. Nkolini abaami olwaleero abakyala n'abaami bakinyisiza abaana obufumbo. Tokyali bavuka bagala kuwasa kati bafuka Yakobo genda Yakobo komawo. Manya nze Kagwa Muzemasene mutuze munnammwe okwendeguza okw'ekika ekyawaggulu okulimu n'obutemu twalabanga kitususeeko wakati waffe n'abantu bano. Ensonga zaaliko ku poliisi emirundi 2 ne ziddako yamukulukamya omulundi gumu. Bwe ziva eyo mu kuddaano okwali badde okutereera buli omu yali alagako ki naye ng'ate alaga ku munne ye mukyala mu maka yalaga ku mwami. Embeera eyo ne tulaba nga waliwo kye tulaba nga tekigenda kuba kituufu. Mukulu Kasozi ne yeebuuza ku nsonga eno nkoze ntya. Ne mugamba bw'oba oyagala okufuna ekituufu sooka olinde okubeera mu bigambo tudde mu bikolwa bitya. Njagala okete bulungi omuntu oyo ng'ayingidde akwatibwe ense muswaze. N'agamba kale
gye yasooka okugenda bamulyamu olukwe. Bwe yaddamu okugendayo Katonda n'ayamba omukulu oyo, mukulu Kakaire osi waffe wa wano, n'amuyamba atya, yamufunira abantu be yajja nabo ne bakwata omwami. Omwami Katonda n'amubeereramu, n'addukira ku poliisi n'agenda. Bwe yagenda embeera neetereramu katimi wakati w'omwami n'omukyala nga tulowooza omukyala yeetonze. Bwe yakeera ku makya yagenda mukulu Kafeero yeekubira ndulu nti atulugunyizibwa. Naye ng'atulugunyizibwa yakwatibwa yalabibwako n'omwami owabitangira nga bwe muwulidde. N'alabibwako n'omwami Peter Ow'Emutukula mu jjajja wa Nalina Lwawo. Ate era mu kiseera kye kimu jjajja wa Nalina Lwawo ate Nalwawo naye n'ayingira wabaddaani jjajja. Mu mbeera yasinga okwennyamiza abantu ffe bwe twali tumanyi nti abaana abato bamukulu ani Kasozi. Kasozi atugamba abaana si bange. Ko ffe baani nti abaana baliko nnyinibo. Yaani nti nze nange nja mutegeera nga maze okukwata. Bwe bakwata omwami omukyala agamba abaana si boyo baliko taata waabwe. Gamba nti kati n'abaana wali batutte eyo. Ojo obulabe mu maka g'olimu yagamba wali wange. Nze nagamba mukulu Kasozi wano ffe tetujja kumalira. Bwe kiba kyetaagisa mateeka yingira muki mu mateeka yagayingiramu. Gye yava ajje wano ebintu benge ebiteredde ate omukyala agenda muwaabire. Gye yawaabira omwami gye yafunira okunnyonnyolwa nga nijja agenza okuwaaba naye yeewuunya ng'agenza okuwaaba ate ye muki. Era y'ensonga lwaki tuli wano. Abamu mu ffe tutwala obudde n'oyanjula mukyalawo, omukolo ne gukolebwa, buli kimu ne kibeerawo, buli omu n'amanya nti oyo muka gundi era n'omuleeta nga mukolo gw'amaanyi. Naye omusiguze bw'ajja, mmwe etteeka ligamba bw'abanga annyikiza ensonga ye n'omukazi oyo n'amwagala, gwe watuuka okwanjula mu bazadde be bulungi, mbuteeka ligamba mbu akusasula singi 3. So nga gwe mu kumwanjula byonna ebyatwalibwa maali ewedde emirimu. Tusaba kututangazaamu ku nsonga eyo. Omuntu azze okulumbagana omuntu nga nina obuwandiike ku mukyala wange era namuleeta mu bitiibwa bwe bityo, mutango ki gw'alina okutanga mu mbeera eyo? So si kumuwa buwinga kati ono bwe tulabanga atwala obutwazi. Ensonga ey'okubiri, abakyala bonna abali wano abasinga obungi n'abaami tulina obufumbo obw'enjawulo nga twasinkana wali ne tujja ntuzaala abaana abo. Kati omukyala ntandika okukola ebyo. Omwami bw'olaba nga asuse n'odduka ewaka n'osenga ewalala, naawe n'ofuna omukyala omulala n'odda ku muliraano ne mulingizanga bulingiza. Omukyala oyo n'omwami oyo baba n'omusango gwe baziza mu nju yo olw'ensonga nti watuuka n'okuvaawo, naye nga ne mu kumuleeta wamusanga busanze awo n'omuleeta awo. Kati ku mirundi ebiri egyo ali mu mateeka ali waki oba atwala butwazi mukyalawo nga bwe tulaba ekifaananyi ekimu bwe kiba. Omuntu asasula busasuzi 3 nga nze nasasula ssente. Ndowooza muwulidde omukulu w'agambye emisango weebiri era tugenda kukwata ono gw'olabe nze Collins Kafeero zingenda mu kkooti era wetunaba tugituuza era mujja kubaayo. Tetugenda kunyoomebwa ono gw'olaba nze namutunuulidde. In fact omuzeeyo ono abakubanga yenze owamuya kyembagamba. Kale gwe wandibadde okola otya? Kale zanda gundi ono oba ono